Kkooti yatuwa petition eyo ne notice of presentation of petition ng'ennaku zayiseeko at least nga 10 days zayiseeko naffe ne tusavinga petition eyo ng'ennaku ezo ziyiseeko. Normally it's the circumstance that after receiving the petition and the notice of presentation of petition, that is when you start counting the days. Registrar ya Kkooti eno ya signinga ku notice of presentation eno ng'ennaku ziyiseeko. So tubadde tetusobola kusavinga document nga registrar tagisayininze. Olina okulinda Kkooti kubanga document eyo gye bayita notice of presentation of petition, document eyo eri document ya Kkooti. Tosobola omuntu tosobola musavinga nga Kkooti tekuwadde lukusa okusavinga. Naye nze bino twabisuubira twateza akatego Museveni n'akagwamu era twali tulowooza nti yafunyeemuko amagezi agabuka obutego. Bwe yamala okukozesa ebitongole ebiri byonna ebirala nga bamwajjamu alaba mu kalulu kano nasigazaayo essiga eddamuzi. Ne tutegayo akatego nayo eno mu judiciary nako teyafunyewo magezi gakabuuka. Kati byonna ebisalibwawo mubadde mujja mu muliro omusango twakuteekayo mu January abantu ne batuuka n'ogwerabira nti gye guli. Finally balaba pressure yeeyongedde ne bagula ntandika okuguwulira. Oluvannyuma lw'otandika okuguwulira mwawulira bulungi nga mukulu Muwonge ekisiikirize kya Museveni mu ntebe ya LC5 e Kayunga ng'agamba omusango gugyeyo mu kkooti tubeere nga tuteesa. Ekyo nno ng'akitegeera bulungi nti omusango guno obujulizi bwonna obugulimu talina wajja guyita. Kati we bakiira ku makya ne bagugoba era ekyo tokyewuunya. Tugenda mu maaso twapiiringe okutuukira ddala ku kkooti ey'okuntiko Court of Appeal. Kakati ne Court of Appeal tujja nammwe akatego kano mukagwemu kigende ku rekodi. Kati olwaleero kkooti naye eddidde obunafu bwayo obutakola mulimu mu bwenkanya n'amazima ate nebusuula sayidi yaffe nti ffe bakyamu. Omusango guno gwagizitooweredde nnyo era nze nsuubira ky'omutungi bwe yayambala ekidoli n'akwata n'ekiboga ky'amata yafuna amaanyi n'alangirira mu ngeri ey'ekinanfuusi ey'ekifuula nnenge. Ne kkooti olwaleero omusango gwagizitooweredde mu kifo ky'ogusala etemye muteme kubanga obujulizi bwonna bubaddewo nga bwemala buli kimu ekimala okugusala mu mazima n'obwenkanya nga weekiri naye tekkiriza na kuwa chance kwanika bwereere Electoral Commission bwe yakola ne NRM mu kalulo kano konna ne babika nekwata blanket ey'okubabika. Kyamukisa mubi naye tukyalina essuubi mu kkooti ffe katujulire tulabe kkooti ejulirwamu ey'okuntikko
kyeteekeddwa okwogera ku musango ku nsala y'omusango guno esalibwawo omulamuzi ono omu. Osanga yatiisibwa osanga teyasobodde kutuula mu ntebe y'okusala musango guno na bwenkanya, naye nga tewali nsonga lwaki ensi yonna oluvannyuma lw'okulaba ki ekyali ekanyuga omusango guno tegutunulwamu kulabira ddala mpeke ki ezigulimu. Kkooti etuswazizza nnyo era twewuunya abaana abasoma amateeka ddala biki bye balaba, biki bye bayiga mu kino. Ensala y'omulamuzi ebadde kiriya nnyo. Ekisooka bawaaba leeti ng'ennaku ezirina okuwaabirwamu ziyiseeko ennaku 3. Ekyokubiri babadde mu kkooti baleese amateeka ge bakootinze presidencies nga bakootinga za parliamentary ate nga ffe tuli mu local government. So byonna byonna omulamuzi byesigamyeko bibadde bituufu. N'olwekyo ffe tulinze kaakati kubanga balina n'okutusasulira kosti zaffe zitutaddemu nazo bazituwe oluvannyuma tujja kutambula. Ekyo nakyo kijja bayigiriza nti tolina kuwaaba nga tolina bujulizi, tolina kuwaaba musango nga tolina kuweesigamye kuwaaba. Njagala kwebaza Pulezidenti wa Uganda, njagala kwebaza Prime Minister wa Uganda, njagala kwebaza NRM Secretariat okusingira ddala Secretary General, njagala kwebaza baloyazi bange mu ngeri y'enjawulo. Leero abantu bategedde nti abantu bano bawogana buwogganyi naye bamala gawaaba. Tetusobola kutambuza Uganda nga tutambula n'abantu agenda mu kkooti naye nga talina na bujulizi, agenda mu kkooti naye nga n'amateeka ga kkooti agayina okuwaabirwamu tasobola gafolomo. Ne tumuwa okukwata obuyinza bw'eggwanga. N'olwekyo kino kye tutuuseeko leero si kyange ng'omuntu, wabula ensi yonna erabye abantu bano nti baagala justice, baagala nnyo okubakwata mu ngeri y'amateeka naye bo nga bo tesiba amateeka. N'olwekyo buno obuwanguzi bwange bwe ntuuseeko leero egenda kuba ntandikwa ey'okutandika okwoleka abantu abavuganya ekibiina kyange kyenvaamu. N'olwekyo nkakasa bulungi nti kati Kayunga obuwanguzi bwefunye leero bwe bugenda okuzza Kayunga ku ntikko nga ffenna gye tubadde tulindira. Nakwedde ow'NUP yaleeta omusango mu kkooti ngali kwemulugunya ku byaliwo mu byokulonda. Tufiling application petition gya filing mu kkooti yagisavinga late. Amateeka ga local government eyo petition aliment okugisavinga ku muntu gwavuganya naye mu nnaku 7 naye yagisavinga nga ziyiseeko ennaku 7. So kkooti olwaleero eva kikkiriziganya naffe nti petition bagisavinga late era ejjayo omusango gwe neyira n'okuyuira ssente Muwonge.